Okay, buterevu nkwaniriza nya tempozi ku BOCAT TV obali kubira mpozi ngate o subscribinga ba subscribers abapya mbalaba mukola omulimu gwa bode nnyo mbaniriza ku BOCAT TV wobera mpozi ngate ofuna essanyu ya ebyo byokka byolina okubera mpozi ngate onyumirwa fe tubeera mu ssanyu lyerere era nga mpozi neyongera okubajjukiza nti n'embira byange season 7 yatandise era beera mpozi ngate oyongera okubera mpozi nga onyumirwa tumuteekayo kati tosobola kumufuna live wabula abeera late eddakiika nga 5 era siro banga afunye ka live just akola mu delivery eddakiika 5 olw'ensonga za copyright tuba tulina okujjamu ennyimba ezimu eziri copyrighted therefore kyovola bwemufuna mu late eddakiika 5 oba ku 10 nobeera mpozi ngate onyumirwa obulamu buli wabeerawo lezo ze tuyita national issues ng'eggwanga naye waliwo ekyali ddala nga mugirabanga etali national issue naye it is a national issue tuve ku nzige tuziveeko eyo disaster naye tuyina issue y'emiguwa gifuuse emiguwa minisita mutuuzo ensonga ze yakoonako zitandise okuyingiramu abanene ensonga z'emiguwa ziyingiddemu abanene wowulira bino nga mama Fina anoonya peace mutuuzo kuba agamba kyaliwe ayagala batuule boogera mugambe ennyumba etaliiko nzigi kiba kyangaala ye mama Fina nayongere naawa ezimu ku nsonga lwaki omukyala yenna yandibadde agenda mpozi wasengana kakande ne banyumyamukko agamba nti competition yonna gye mulaba abasajja okubayaayaanira ebimu ebivuddeko nawe kugamba nti abakazi babba basajja b'abannaabwe kiva ku nsonga yaki ya birungo ebirungo ebiteekebwamu eyo ng'ogenze wasengana kakande eyo nsonga nkulu nnyo katufune mama Fina ayongere okubeera nga ttaanya ensonga ye mukwano gwange nnyo peace sobola kumwogera ku kibine kati kamugambi nti fe abakyala abaakuzibwa abakyala abatambula ne tweyagala ne tweraga abakyala alumya omusajja n'otambula naawe nogati kale kankulageko kankwewulirireko wano oba wajjula ng'ekibira ng'emiti gyonna gyereeze giti nga gyereeze giti gibula kusibako ombuzi naye teri muntu kwosanga ng'ekidumala kikalu temuliimu mazzi nolowooza nti abamu so n'olwekyo mbadde njaga gyafuna budde ŋŋendeyo bana bagamba okwekalakaza tebikola gyakufuna budde ŋŋendera b'epiise zijja kuba ewiiki ezo ajja kutambula nga giseeya mu paliamenti bw'ati amanye nti omuntu okugenda mu nsiko kiro ate oba tosenyezza nkoyina vali bino byonna byowira bye batugamba nti tubbi abasajja nku emiti nga gyegereze nku omuntu agenda okulaba nanga bulemu yalemala naye nga gwe maama wo kyeyakuwa okyesiga nga watuukirira era senga eggwanga lyo temwalimu kusenyanko basenga tuli kuki kubanga ebyo bye bituleetera abakazi okuba nga tusiŋŋana nku webatupimira guledi nti ani asinga ani abiviireko ddala naawe pisi gireke naye naawe tulekeemu naawe leka tukaabye abantu wano ku lw'enku zaffe kyakulwanyisa ky'omukazi kyalina kyakaabizako omusajja era ensonga lwaki osanga nti amawanga amalala si bafumbo fe tukuumye emmere bw'ogifumba ogiteekamu ebigigayira n'oteekako endagala nnyingi eboobere naye kwe nooba ng'olina emmere ng'ekoze bweti eba ekakanyala kati ensiko eno tugireeta netuleeta netweta ebintu bino okugali ezo ze zimu ku national issues zetusobola okugamba nti kakati zezitraininga era zezitambula naye nga berakola mpozi nga tewe kumira ku BOCAT TV yonna gy'oli mu diaspora tugamba nti oli wakabi nnyo nawe atulabira wano eno ku butaka tugamba nti oli wakabi